lyona lide eggwanga Buganda tiryamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe wetulole ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga abaana balero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga nze nayimba cyane sitenda Ssaabasajja Kabaka asanira fugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama tubunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga balamusizza nnyo mwenna ennaku z'omwezi olwaleero 20 omwezi ogwokusatu omwaka 2011 essimu yaffe eri 4-2-0-8 6-3-6 9-6-1 Mailo yaffe eri ngabo ya Buganda @gmail.com balamusizza nnyo bamaama ne bataata baganda bange ne bannyinaze abaana abasenga bakojja abakoona ab'emikwano siyinza kubeerabira abalamusaako nze Haruna Mutabaazi baweereza mu programu yaffe ffenna eŋŋanzi Woli Nywera nga tusinziira wano mu studio ngabo ya Buganda esangibwa mu kibuga Ilford ku njegoyogo y'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza. Tukubaganya ebirowoozo nga tuteesa engeri gye tunajja nnyaffe Buganda mu mikono gy'abagwira
abanyazi, abannanfoosi, abanyarwanda baserwajja okwota. Ffenna awamu mmwe naffe ku leediyo y'Abaganda ku www.ababaka.com. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi awangaale. Bannyabo ne bassebo, nga bulijjo tutandika pulogulaamu yaffe n'okusaba nga twegayirira omutonzi atuyambe Abaganda atujje mu bizibu bye tulimu. Mukama Katonda waffe tukusaba otuwe okutegeera, okumanya n'amagezi. Aye Mukama Katonda, abatategeera buzibu buno bwe tulimu, obawe okutegeera akasiitaano kano ke tuliko. Saba Mukama Katonda, gwomanyi entegeka zonna ezifa ku bulamu bw'omuntu, byanaatuukako ne byataatuukeko, naye ng'alina okukkiririza mu ekyo ky'abaakola. Saba Mukama Katonda atuwa obutaggwaamu bukkiriza nga tugaanira ku nsonga ey'amazima, tusobole okununula nyaffe Buganda. Nsaba Mukama Katonda atuwe obuvumu bw'abajjajjaffe bwe baalina mu kulwanirira nyaffe Buganda n'okugikuuma. Tusaba Mukama Katonda akkirize Abaganda bonna tusse kimu, tube bumu, tube nga tukolagana bulungi, tusobole okulwanirira ensi nyaffe Buganda. Bamaama ne bataata, omulamwa gwaffe ogwaleero, abawagira omulamwa gw'okulwanirira ensonga eno ey'okulwanirira nyaffe Buganda n'okuzzaawo amagye ga Buganda, basabye tuzze omulamwa gw'abajjajjaffe Mwaana waani ayingira amagye okulwanirira obwakabaka bw'abantu abalala oba obwakabaka bwa Bungereza. Enjogera eyo yava ku ki? Enjogera eyo yava ku bajjajjaffe abaali abamalirivu ennyo, nga baagala nnyo obwakabaka bwa Buganda n'ensi Buganda, baali batuufu nnyo 100 ku 100. Maxi feze tubawa ng'abamagye ga Buganda Royal Army. Baali tebasobola kulayirira bwakabaka bwa Bungereza baleke obwakabaka bwa Buganda. Yensonga tubawa Maxi ezo 100 ku 100. Abo be bajjajjaffe abaali abamalirivu, abaali aba Buganda Royal Army. Abooluganda twebuuze, wakyaliwo Abaganda abamalirivu abaweranga bajjajjaffe abo? Twogera ebintu ebyaliwo ku bajjajjaffe, tugenda kubizza ku mulembe guno, tugeraagalanya ebikolwa byabwe, enjogera zaabwe ezaafuuka ebikwata oba engero bye tulina okujjuukirirako nga byawandiikwa ne mu bitabo. Baganda bange, ensi ekyuse nnyo, kyewuunyisa nnyo ku mulembe gwaffe guno. Abaganda abamu beekebwana ne bannamawanga okulwanyisa Obuganda, nga balayirira bannamawanga oba nga balayirira ab'amawanga amalala okusaanyaawo Obuganda. Bakatumba Wamala, Kasirye Gwanga, Babukenya abali mu byobufuzi, Bansibambi, Bannagenda, Bakiggundu n'abalala bangi nnyo bemumanyi besinza kumalayo
muli katagule yonna mugiteekemu mu byobufuzi mu byamagye mu bya poliisi security zonna abantu ababaga abantu nga naye bw'oba ng'oli muganda weebuuza ekibuuzo ekyo oba mutunuulire ddala yalayiririra ab'amawanga amalala okusaanyaawo ennyaffe Buganda. Banyabo ne bassebo kyewuunyisa nnyo. Abaganda abamu banoonya amaanyi ag'okwegatta